ennaku zino tuwadde tuli mu kulambula emirimu gye tuli mu kukola nafunye omukisa okutambulako n'omubaka mwami Muyanja Sentayi owa Bukoto West Constituency. Ku luno yazze ali wamu yadde talabikanga bwe yalabika buli twalina minisita ku luno yazze talina byateese ku mutwe era yakuumye ku bukakkamu. Mpozi njagadde kwogera ku kintu kimu kyokka. Atambula buli kigambo kimu bibiri. Mukadde wange kitata bwetaddira bigere yakulembera emyaka 15. Mukadde wange kitata yenyanjula ye. Tebejje naddamu yali mukadde wange kitata. Tebejje naddamu yali mukadde wange kitata. Alinga omukazi afumbirwa mu ddya naye ate omwami n'abeera amujjukiza omukyala eyaliwo abanga ye alemeddwa okufuuka omukyala omujjuvu mu ddya eryo. So mbadde njagala mwami Muyanja amaanyi go agateeke kwennyonnyolako ng'omuntu. Mukadde wange nalibwe kitata yawummula abantu bamuwummuza mulekaawo mumule bulungi akola egigye gyakola egya bulijjo. Mpozi bw'aba ayagala kwogera ku bakulembeze abalala naddala ba famire yange kubanga kitanga amukomezaawo nnyo simanyi lwaki amuluma nnyo ndowooza kamuwe kuba okwogerako mu njogera ye. Mukulu we ayitibwa Mr. Sebulime Muyanja. Abadde ayogera nnyo ku taata wange yakulembera emyaka 15 ekitali kibi kubanga abannalwengo bannabukoto West bamwanga omukisa ogwo naye kamujjukize muganda we Mr. Sebulime Muyanja yakulembera Kyazange eyo nga nnene kumpi ng'ekyaliko ne Malongo okumala emyaka 30 yali gavana ssentebe wa LC3 owa Kyazanga emyaka 20. Mwami Kayitana yamuwangula era ensonga muzimanyi bulungi nga talina kyakoze myaka 3. Teyakoma okwo n'abeerako vice chairman wa Masaka kitegeeza yali kansala Kikira Kyazanga e Masaka ku district yali vice chairman wa Sempijja. Tewali kyalaga kyeyatukolera. Teyakomaawo newetwogeera olwaleero ye chairman wa LC2 owa Omuluka ward gye bayita Central Ekyazanga. Simanyi kyanjawulo kiriyo okujjako enteekateeka parish development model nayo mwe bakolera emivuyo egy'enjawulo eyowansi ku Muluka. Mwami y'omu muganda we Muyanja Sebulime Mr. ye yakulemberanga NRM mu Masaka eri ennene ng'ekyaliko Kalungu Bukomansimbi ne Lwengo. Nakati wetwogerera yakyali mu kulembera NRM nga administrative secretary owa Masaka era ne region kumpi agitwaliramu. So wabanga yanjagadde okwogera ku b'eŋŋanda z'abakulembeze abali mu buyinza nga bayogera ennyo ku kitange. Kitange yamuwangula ekyo kyaggwa atuteremu kuko ne ku muganda we bye yakola emyaka 30 nakati byakyakola kitutegeeze ekyo omuntu bw'olwa mu bukulembeze obaako ebyenjawulo byokola. Kati n'emyaka gye 5 gino tugigatte ku gya muganda we 30 ye kati ye ne famire babali emyaka 35 mu bukulembeze kanajjo aginnyonnyole wamu kubanga mulabe ayagala nnyo nnyonnyole 15 egya taata wange ngatteko ne5 ejange kirabika 5 ejange gimumenye kubanga gyazitoye. Mbadde musaba nga maliriza mwami Muyanja nti ngenda kwesimba naawe ku kifo ekikalu 226 kwa buli kifo bagenda kirangirira. Njagala oyogere ku nze nkoze emirimu ku district onyonyole obangikoze oba sigikoze naawe onyonyole egijjo ng'omuntu gy'okoze mu parliament abantu bageraageranye ono gwe twatuma mu namba 10 okuteeba goolo mu parliament aziteebye oba taziteebye ono gwe twawa namba 5 LC5 ku district okubeera baaka goolo zinyo bazimuteebako oba yatuyambye okuzibira abantu basobola okukola changes. Nkulaba weegomba nnyo okujja mirimu gya district basobola okuwa obwa chairman nange ne bampa obwa MP abantu baffe ne bongera okufuna obuweereza obusinga ku buno baali bakusuubiramu bingiko si kwogera ku kitata eyavaako gw'okole ebyamulema biwanyonnyola abantu okole n'ebiwasuubiza. Njagadde nkuddiremu wano nyongera okutereeza byennyonnyola ng'oli eyo kunoonya akalulu mu kitundu kyaffe. Sigadde ndi kitata Ibrahim ssentebe wa district y'e Lwengo. Mukama Katonda w'ekisa abankuumire.